po jako akawuwo. Don't be excited. Abakulembeze b'ebyalo ssaako bakansala mu division y'e Nabweru bambalidde ab'ebyokwerinda be bagambye nti tebafuddeeyo okukwatiza wamu nabo okulaba nga bamala obumenyi bw'amateeka ku bitundu byabwe. Tuli banyiivu nnyo, njagala kumanya ssebo RDC bwe bw'ovaako mu byokwerinda abakulira ebyokwerinda ani addako mu division. Si chairman naye njagala okutegeeza ensonga zino nti twakwata ekkubo nze n'omwami nambuuka bubuuke ewange mudde nengenda afulirize ensonga abantu ze baatulondera nga tulina ekyamaani wassajja. Security fenga abakulembeze tugezezaako okugiteeka mu nkola so ng'ate abapoliisi bagezezaako okola ki ogezaako gitulemesa kati nga bakasolo gurupu we bali essaawa zino nga kati kageze ng'ekirinya biko asotandika bwezikyukira ne beetoola mpaka mu beeri ne banyukira ku station yaabwe banabo basigala bakola mulimu kati ekirala okufa obwomumani tubagamba bikana kumutukuza ntibagamba tuna ensonga geeri era kubafa ekirinya biko nga womanyi wababade woyingirirawo gofunira obuzibu. Bano beemulugunyizza ne ku bavubuka ab'akasolo gurupu abasusse okutigomya ekitundu nga bwe bakwatibwa ate poliisi ebayimbula ekintu ekinyiza abakulembeze n'okwongera obumenyi bw'amateeka ku bitundu bye bakulembera. Kasolo gurupu wane waffe wano ku kikiiko ky'Okabogoza balina omukyala gwe bakakwata ne bamukwata ne bamukuba n'omukuba naye kasolo gurupu etwamukutta omutwala ku poliisi ate poliisi teyatuyambyeko. Bakwata abaana abato abatandise emyaka balajja kumbalaza zaabwe nga batubye tebabakwata nga batuwabala tetukamukigendeero n'ekirala ekintu kino balinganga bwe baawanga oba kujafuna oba kulima naffe tetumanya batambula mu mabaala basolooza binyaanya nabisike binyaanya nabisike. Disowe Nansana Richard Namanya asinzidde wano n'asaba abazadde okubakwasizaako batwale abaana bano ekampiringisa olw'ensonga nti bakyali baana bato era nga abazadde baabwe be babakweka. Nkole tulabe tusale amagezi tulabe engeri ki gyetusobola okwekwanyakwanya abantu bano mu kiseera kino basobola kufuna omukisa ogweyimirirwa tulabe engeri ki gyetusobola okuyambako abantu bano alisi bafune okukola ki okweyimirirwa nga bwe bawoza omusango gujja kuba tetukoze eki tekuweddewo naye nga tukwatira wamu basobole okufuna ku ddembe. Ssentebe wa division eno Kasimu Jumba wano wasinzidde n'asaba abakulembeze wamu ne bannabyakwerinda okukwatiza wamu okulaba nga balonkoma bonna abeenyigira mu mize emikyamu egimenya amateeka. Kituufu abapoliisi bano bajja mu bitundu byaffe naye tuba tetwazaalibwa nabo era tebakulidde muno n'ate buvunaanyizibwa abaffe abali ku kyalo kuba tugenda kubeerako ebbanga ggwanvu tusobola otuuka ku poliisi neekola ebitasaanye naye ate esaagala mugwemu maanyi olw'okuba poliisi osanze watuteyo omuntu n'emuta. RDC w'e Kasangati Jumba Moses asinzidde wano n'akubira bassentebe b'ebyalo omulanga okulondoola abantu bonna abeera bazze ku bitundu byabwe era baleme okwekiriranyanga nga bakola emirimu gyabwe kubanga buno buvunaanyizibwa bwabwe. Nomatta oba kiki oba yali alina ndowooza si yabuza oba ki because uno waakali kikola ki kumwetaaga waba lw'ensobi tugibise tutya netwagenda okukinoonya kyetoloola ng'abo kyakozesi kyayazikidde katuza okunoonya tamekikondro. Ono bano abakuutidde okwettanira okuyitanga enkiiko z'ebyokwerinda ku bitundu byabwe kino kiyambeko okutema empenda ez'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Okusaba kwa eri poliisi ngezaako gikubiriza gigamba nti bwe tuba tuzze egezeeko okutuyamba nga tuzze okugitwalira abamenyi b'amateeka kubanga ffe omulimu gwaffe gwakubategeeza nti ono omumenyi w'amateeka. Nsaba RDC ne DISO muyite ba OC abatwala Nabweru yonna buli ssekinoomu mubasomese obuvunaanyizibwa bwabwe badde bakole omulimu gwabwe kuba kati babuleberera olusi.